simanyi Nikolo ebyo bya bikonwa ebyo bikonwa kati twagala tusitule omutindo bw'oba oyimba Nikolo teweesembereza muyimbi wange simanyi Fumitempere weesonyiwa omuyimbi wange bunzaali mu nnyama muleke toyiwa munnyo mu mata kakati ono omwana ye si w'ebyo ono tugenda muteka ku inspirational songs project songs bebana bagenda oyimba bayimbe ne anthem empya abaana gye bategeera eneriwo abantu tebagimanyi eyo national anthem ya Uganda abantu tebagimanyi buli muntu ayimba bibye be bagenda oyimba national anthem empya be bagenda oyimba n'aba Nigeria be mutya be bana bagenda oleeta za award ezibalemye ebbanga be bano si kisusa ate nkisusizaaki olinayo agenda ogireeta mubana abaliwo oyimba simanyi nnyama mbunzaali simanyi Fumitempere ng'ogenda leeta award ki totukooya naawe okitegeera tunoonya abaana bagenda oyimba era omuwulira ne wabaddamu agambye ennyimba ezizzaamu abantu eki agambye ennyimba eziri inspirational bw'ayagala tayagala kuyimba bintu bitaliimu agenda yimba ku green okuuma ensi ki green okuwa endwadde so musuubire birungi byokka mu Pretty Nicole kansuubire munaamupostinga omanyi tewalimu alina mitima mibi nga bamawulire yes nga gyendi mugyebaleko abasanyuka yes amazza ko galubindizo bamuyita Sophie Pretty ali 14-year-old P7 vacist yampebwa bazadde be oluvannyuma lw'okuba nga alina ekitone ekyokuyimba abadde Nairobi yakola akayimba ke n'akatwala maama we n'amuwa gift ne bakatwala mu studio e Nairobi ne bakakola akayimba nja kuba nkabawa kali very nice ayimba afrobeat and can change genres naye tulina omugayidinga n'akubira mu confine za student at the same time as an artist. Maama we awangalira Nairobi kati yali agenzera ba maama we ate nga alina oluyimba lwe ne balukolerayo naye video nayo yawedde eri very nice twagala nga yemuwagira abalala nono mumuwagireko kuva mu covid twogera nga atanatuuka mu P7 nagamba omwana wange ayagala nnyo yimba ne mugamba asooka amaliriza okukola ki okusoma maama we n'amaliriza osoma nagamba kati amaze ne mugamba kati time eno nti alina oyingira S1 kituwe obudde nti ali mu S1 sobola omu approachinga n'ennyimba ogendayo ku ssomero omufunira obudde ate n'abanga asoma nga mugamba nnyo tumaintaininga ennyo ekyosoma kuba omwana ye mugezi ogenda mugayidinga otya okusoma nga n'emyuzika amutwala mu maaso kubanga olaba ali kuvaaka naye ng'akaviiriko baaba akaviiri ke kano ak'abaana bonna abalinamu ku mbeera abalina ipad ekazeezi n'enviiri sirowooza nti zeewuunyisa ku P7 vacist however tugenda mugayidinga nze wamu nammwe ne ba parents be naye yennyini oli musajja w'amaanyi abayimbi ab'amaanyi kubanga mwebali bakisirwa kutteko naye nono ate b'amaanyi already ate ow'amaanyi mukwatako ki njagala kukwata kwona atanafuna maanyi kubanga new generation yezze oli ne we muwagira ntya kati abamu baakona bikonwa owagira buwagizi nti mukwano naye nga yakona kakati bano be bajja waggulu yes ogenda mukunyuminga atya aleme kutambula ne social media omuyaga oguli onno buli afuna amakula mu social media tetugenda mu training bwetu tutwagala ayimbe era naye amanyi bwe yeeyisa ku social media empisa kikulu humbleness God fearing so agenda kuba muyimbi wakabi kuba alina guidance abo boolaba beeyisa nga we beeyisa guidance agifuna amaze kutuuka naye ngeno yajja buki buzi yakula muwawa ono si wakuyisa kabina bweru agenda yimba ofuse manager essebo manager guardian grandfather muzukulu wange mwepanke kolabe isma wabaye mabega kawo no gamba kuwafuna buna mu P7 no mwana goina ya P7 yes era musuubiramu nnya asoma ku sapule nakasero sigana amasomero ga mwago miti tumusuubiramu meka si nyama nya atayagala ba producer amanye ebintu bingi nnyo so ndi excited era tulinze ebibuuzo mu nnaku bbiri yes
sit upright. Nze traveler ate Alex mufumbira ngambe nti ebintu abirabe buto anyway tonda ivatinga nze ninyo kuki ku mwana bamufumbiro background noise simanyi Nikolo ebyo bya bikonwa ebyo bikonwa kati twagala tusitule omutindo bwoba oyimba Nikolo teweesembereza muyimbi wange simanyi fumita empere weesonyiwa omuyimbi wange bunzaali mu nnyama muleke toyiwa munnyo mu mata kakati ono omwana ye si weebyo ono tugenda muteka ku inspirational songs project songs bebana bagenda oyimba bayimbe ne anthem empya abaana gye bategeera eneriwo abantu tebagimanyi eyo national anthem ya Uganda abantu tebagimanyi buli muntu ayimba bibye be bagenda oyimba national anthem empya be bagenda oyimba n'aba Nigeria be mutya be bana bagenda oleeta za awadi ezibalemye ebbanga be bano si kisusa ate nkisusiza ki oyinayo agenda ogireeta mu bana abaliwo oyimba simanyi nnyama mbunzaali simanyi fumita empere ng'ogenda leeta awadi ki totukooya naawe okitegeera tunoonya abaana abagenda oyimba era omuwulira ne wabaddamu agambye ennyimba ezizzaamu abantu ki agambye ennyimba eziri inspirational bw'ayagala atayagala kuyimba bintu bitaliimu agenda yimba ku green okuuma ensi ki green okuwa endwadde so musuubire birungi byokka mu Pretty Nicole kansuubire munaamupostinga omanyi tewalimu alina mitima mibi nga bamawulire singewa ku mwana ono industry abantu emiyembe bagira kikyalina mito bagikuba bayinda ne bagiyisa omuddi ogenda mukola otyo okulaba nti akekiti bagitogotola nga kyaliwo mubuulirira era mulaga ebirungi naye nze ekyo kyensobola okukola kuba omutima gwe gumusingira bw'aba nga gumugje ku kyemugambye it's sad naye nsigala mugamba nti focus eriwo kati ya music love boyfriend byaleeta eyo yes ono si wa kolabo kati tetunoonya kolabo tunoonya mufunira nnyimba tunoonya muteeka mu masomero tunoonya mukuza ne bafaani be tumukolere foundation ki eyiye nga olaba Shiba Spice bajja bagikola buki bukozi Juliana bonna bakola nkole kati ebya kolabo tebimuyamba kolabo ezimu ez'abayimbi zikkonya bukkonya aba yakona nawe n'omukonerako so tetumutunuliza ene kolabo wadde nga yayagala nnyo Felicita Fresh Kid batoba nekituufu naye nga bo bayinza n'okuyimba kubanga tetuzitwala nga kolabo tuzitwala nga naye bino ebyabayimbi abanene twagala tumufocusingeko tumudeveloping ye ng'omuyimbi Sophie Pretty abe ne bafaani be akule nabo. Sophie Pretty ugamba otya? Jendi owulira otya okubeera ng'okudde guno otuuse obadde oloota? Mpulira bulungi nnyo, mpulira essanyu. Omuntu akusuubiremu kyajeeyo agenda otandika okukuwona? Abasuubira ebintu bingi. Abasuubira ennyimba ezikwata ku mwoyo, ennyimba eziri inspirational, eziyisa abantu mu biseera ebizibu bye balimu. Ogenda yimba gospel? Ntagenda yimba gospel. Inspirational songs. Katupakase, Mama Mia, Beyi Kali. Si bino ebyammwe mbu simanyi fumita okugulu, gaziya okugulu, kati fumita empere byebiki. Kati tugenda yimba music ategeera nga wowulira ati Chameleon after 25 years akyayimba music ki si bunzaali mu nnyama.